Spark TV esazeewo eddize abawagizi baayo abalabi baayo ebaddize ebatambuzeeko ebasaabazeeko ng'eri wamu ne Park and Go Tours and Travel tugende mu maaso n'okola nga tetudigida nga twolekeddewa e Mombasa kyolina okola kiri kimu kyokka yingira akazannyo kano yingira dreno ku siringi 2,000 zokka kwezi 2,000 zo bwoti bw'obeera munnamukisa awangudde ogenda kuyingira butereevu mu dreyo. It is exciting abantu tuli basanyufu nnyo nti tugenda funa n'omukisa okumiitinga ku bawagizi ba Spark TV aba batwagala ennyo tugende nabe Mombasa. It's going to be a beautiful experience. Nesons. Era gwayagala okubanga otwegattako kye wandibadde okola kati kutandikirawo kuteekamu bagambye gundi ya 2,000 zokka oteekemu osobola okubanga standing omukisa ogw'okuwangula trip. Tuli happy, tuli excited and kati tusimbudde. Spark TV ngeweze emyaka 10 bwetu bwe yasazeewo okubanga esiima gwe omulabi wa Spark TV ate nga tubasuubiza nti katandika butandisi ebyaka bibingi nnyo bikyajja kyolina okukola maaso gakuumira ku TV yo. Muli mutya bannange abalaba Spark TV NTV. Yes, Stella Nante mwasuze mutya. Omanyika kati Spark TV kyekoze tekomye kugamba bugambi banange mulabe Spark programs mulabe agafeeyo mulabe Daily Soup egambye olaba twagala okwebaza nga tukutwale Mombasa. Kiki ekisinga ekyo amazzi gali clear ng'akasusu ka Nante like glass obera wali amazzi ga blue si bino ebiri eri eniki ni eri 2,000 zokka bwe ziti. Ogenda kufuna omukisa okusula mu hotels ennungi ogenda kufuna omukisa okuba nti mu lugendo nga tugenda mugenda kubamu ne stopovers ez'okulya emicomo ez'okunywa ebyokunywa byonna ku ssente zaffe bwe kasita weeyunga mu kazannyo okulya kutulekere entambula gitulekere n'ebyokusula bitulekere. Ogenda kufuna okusukka booda ye Uganda oyingireko mu nsi endala zigezaamu temutambulangako so kulesa omukisa guno nga taddemu ssente ezo nga taddemu just 2,000 ofulume Uganda ng'ogenda kulya ogenda kunywa ate ogenda kwebaka n'okulambulangako tadde ng'oli e Mombasa. Tulinza ogenda ku beaches okitegeera ogenda kulya ekyennyanja olengera ku musenyu omweru okitegeera Uganda omusenyu gwayo since tuli landlocked si gwe guli ogumalayo kati bwe tunagenda e Mombasa ku beaches connectinga ne sea omusenyu gena beera gwa njawulo olabe ebyennyanja ne weather yokka yanjawulo ku ye side yeeyo gy'onookoma okweyunga mu kalulu kaneeno n'oteekako 2,000 buli kiseera ogenda fuuka muwanguzi kyetukoledde ekyo. Twende Ludawa twende Mombasa nze nsimbudde ŋŋendera kweno ddigi.